Munnange nonno amanya n'eddoboozi nze King Smith kabaka w'olugambo wano mu ggwanga lya Uganda naye kangezeeko okunyumiza ku mboozi olugambo lubadde lunsiiwa. Mujja wa Rema Namakula amutabukidde n'amubuulira ku mize bbaawe Ssebunya gy'ayina era n'ab'eŋŋanda abamu boogedde ku mize gino. Munnange nonno nkunyumiza ki ebya Rema tebinnabeera bulungi. Lwaki? Mujja wa Rema ne mabegeri gwe najja ne mbabuulirako omukyala eyakola ki eyagenda mu maka gano agamanyiddwa nga ag'omwami amanyiddwa nga Ssebunya. Munnange omukyala gwe yali yawasa eri emabegeri. Munnange emabega eyo gye najja ne mbakoko ku mboozi alala videos nezasukka nga nkola ebintu bya Rema. Munnange nno nkunyumiza ki? Avuddeyo olunaku lwaleero ku makya n'akuba essimu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo n'agezaako okuba ng'abuulira Rema ku mize gy'omukulu amanyiddwa nga Hamuza Ssebunya. Funo tunabuyita bujja oba si bujja, okitegedde bunyo nange simanyi. Ngezaako okuba nga nkola ki nga binoonyerezako naye tewerabira omuwala amanyiddwa nga Emmanuel wali mu ggwanga lya Uganda era agenda kuba akola ebintu bingi nnyo. Naye kale kansoke nkujjukize katono nnyo. Rema alina omusajja amanyiddwa nga Hamuza Ssebunya ng'ono Dokitaali mulamba era nga munnange omuwala abadde atera omukolera ku birthday parties oba ebintu obubaga obw'enjawulo badde bamuyita Betty Bashir Bukenya naye ng'ono munnange abadde just kamereke ebbali era nga beeyagala okuva mu mwaka gwa 2017 ng'era bwe nakola ki bwe najja nenkola ki nenkubulyako. Surprisingly Betty era munnange ono badde mukwano nnyo gwa Rema ku Facebook era ng'ali member wa team Rema era nga munnanga sharinga nnyo posts za mwana muwala Rema Namakula ne Eddie Kenzo ku timeline ye wali ku Facebook ne ku Instagram era nga ne ku Twitter abatweetinga nnyo. Kitegedde tugambe Rema yakubye Betty Bashir Kenya akamasu n'amubbako omusajja we kati tugenda kumanya. Naye nga munnange Betty yenga wenagambye mukyala mu Kristaayo era nga munnange yakonvatinga nadda mu Busiraamu asobole okuba nga akola ki nga awasaŋŋana oba nga beeyagala ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Hamuza owali ng'era wali ekireka nga badde bakola ki badde ba planning okubeera. Naye Rema bwe yajja mu maka g'omukyala ate omulala munnange ebintu tebyamubeera bulungi kubanga mwana muwala ono Rema bw'amala okufuna mwana mulenzi Ssebunya Hamuza Dokitaali Kenzo n'apostinga twatandika okukola investigations ez'enjawulo. Omwali bino bwe wammanga omwali obubaka owali bulaga mbuno mwana muwala ono Rema omusajja gw'ayagadde si ye yekka amusooseeko okukola ki okubanga amwagala. Okitegedde bulungi nnyo era munnange Rema ono ne Kenzo jjukira baali baludde okubanga babeera bonna ng'era ekiseera kingi nnyo nga babeera bombi munnange. Naye Kenzo agenda okitegeera nti Rema baamutwala mu biseera bya Idi nga Kenzo tamanyi kubanga ebiseera ebyo Kenzo yali taliiwo yali agenze kubanga akola ki ng'ayimba bivulu. Naye tunavaayo okulaba Kenzo kikyakola ki kikyayogera ku nsonga zino okuvujjako ebbaluwa gye yawandika ku mukutu gwo gwa Facebook. Wabula bye ngenda okuba nga nkunyumizaako munnange bisesa bya nnaku oba si byaki si bya nnaku nga bwe njagala okukola ki okuba nga nkunyumizaako. Nsonga ki mwana muwala oba mujja wa Rema zaamugambye olunaku olwaleero? Ensonga zaamugambye olunaku olwaleero amutegeezezza nti nno omwami ono munnange mwenzi nnyo era agenda akwana abakazi ab'enjawulo n'abapangisiza ennyumba ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo okuli Bukenya gwe yapangisiza ekireka okuli ye kennyininyini gwe yapangisa Ssezaali e Namugongo. Okitegedde nera omukyalo ono gwe njogerako bamuyita Sophie Kasujja. Okitegedde Sophie Kasujja era nga bye bifaananyi by'olabako oba bifaananyi by'olaba ng'omukyalo ono munnange ali mu ngeri y'okuwoowebwa era ng'ono munnange mukyala avuddeyo n'agamba nti nno nze baali bansuulawo dda ne bandeka mu nnyumba naye nange nagenda okulaba ennyumba sijja gisobola gibeeramu nzekka ne ngivaamu ne nzira ewa baganda bange era kati gye mbadde mbeera neki n'omwana waffe gwe nninamu oyo Dokita era njagala okulabula Rema nti nno Rema munnange omusajja gw'otutte tasetolinga na mukyalo omu ye kasita amala okufunamu kasukaali ng'akola ki ng'adduka ng'afunayo omukyalo omulala ng'amupangisiza ennyumba era n'amulabula n'amugamu ekyokuwoowako oyo omusajja engeri muno yakolamu kayinamu kasente si kizibu gy'ali asooka ono n'obukadde n'akuwoowa bw'amala okuwoowa n'amala n'akola ki n'akutwala. Ebigambo bino munnange Sophie abyogereddewa. Sophie abyogeredde wali ku Galilaya Plaza ku level 5 ku dduuka namba 4 okitegedde ng'era gwalitawo ekipande kiriko ekinene bakiyita kya Ryan Bags Center nga zaakola ki zaatundira edduuka lino eyali mukolera si mulala yenna wabula mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Ssebunya Hamuza.
kitegedde munyo era nga nwadde bafumbo munnange for some good time nga bwe nkunyonyodde okuva eri mu mwaka gwa 2017 era munnange we bali mu maka wali Imran eyokukyala era nga munne Dr. ono munnange ensonga zino yalabika akoze eki azikwasaganyiza maanyi nnyo kale bye byamulangidde era amugambye yesibe bbiri wabula yita mwinaako obuzibu omusajja atwale kasita n'amukkiriza okubeera ng'akola ki ng'asigala aweereza ku buyambi bw'omwana n'amukkiriza kugenda okuba ng'alaba ku mwana waabwe gwe balina ye tamwinaako buzibu bonna wabula n'amugamba munnange wesibe bbiri kubanga ensonga zino ziri kutte wansi ne waggulu ate nkulaba omusajja omwagala nnyo ate munnange wuuyo nawulidde oli lubuto osuuliridde okubanga ozaala so njagadde just kubanga nkola ki nga nkulabula ku ekyo era munne katulinde abako n'abakoddomi bavudde ne babako bye bayogera ku Facebook ne abamu benkubiddeko ku masimba ganyo gakwata ne tujja kuba tulaba ekigenda mu maaso mujjukire kino si kyekisoose okubeera ku Kenzo kaka mujjukire ekya Shaita amazzi mawanvu naye omwami we bwe yavaayo naye ne batuleetera ebifaananyi nga yali ayagaddeko kwa Irene Namubiru yali ayagaddeko kwani abantu bali bangi so investigations nze nzikola okuba nga nkutuusaako ebyo olina okuba nga owulira oba oliawo byoyagala okuwulira n'oba oliawo ne byotoyagala kuwulira which is okay nze kasitamba nga nkoze ki nga mbikutuusizzaako nobeera ng'okola ki ng'oyagala okuba nga obitegeera ebigenda maaso so ensonga za Rema bwe obubaka mujjayo bwamusindikidde naye n'amugamba amwagaliza bisinga byokka agende maaso ng'ayagala omwami oba oliawo maaso eyo banaabaako kyebakola ki gye bakwasaganya oba otomanya Rema ayinza okuba nga eddagala erigenda okuwonya omwami ono obuki obwenzi bwagenda azunza kwategeseko muno munnange tatuuza mpale ye wansi ayongera gizunza so ebyo ebiri amanya eddoboozi ndi King Smith nga bulijjo tukwatagane ate olundi